bwe nkugamba nti eddiini y'abalokole oba bapasita b'abalokole bano balina kye baakola ekyanyiiza Muhoozi, nnyinza obutaba mukyamu. Kitujje tulabe nga Pasita Kayanja Kasookedde Lubanga lwa Mmindi nga omukugu owa forensics owa gavumenti aleeta obujulizi mu kkooti obwandibadde ngo agamba nti this time bulinga obusembeza sayidi emu ku buwanguzi era nga bukakasa nti ddala mu butuufu ebikola eby'ebisiyaga byaliwo newankubadde ng'ate nawulidde ebimu agezaako byegaana ng'agamba tebyabadde bituufu, yabadde misrepresentation ey'abannamawulire, naye ejjukira nti mu kuwa obujulizi obwo yasooka gamba mulamuzi juuzi nti nnyinza n'okufiirwa omulimu gwange, ekitegeeza nti be yali agenda okupurezentinga eri omulamuzi byali bizibu nnyo. Kakati Muhoozi Kainerugaba era still ku nsonga z'abalokole bano ekiro ku Lwokusatu yatadde obubaka ku mukutu gwe gwa X nga agezaako okubeera nga aleetera abantu okwebuuza future ey'eddembe ly'okusinza mu Uganda, kubanga social media post ye yabadde eraga nti ng'alaga nti yandiyagadde bapasita okulwaninga church olina okubaako standard mu buyigirize gy'obaako, olina okubaako standard mu buyigirize gy'obaako, era nga yagambye nti ffe mu opinion yaffe nga PLU nti omuntu okubeera ng'akulembera church alina okuba ne theological degree, olina okuba ne theological degree. Kakati post eno bwetyo abantu ne okubeera nga bagyogerako mu ngeri ey'enjawulo, ne balina okubeera nga bagyogerako mu ngeri ey'enjawulo, abamu bagiwagira, abamu bagamba nti kubanga abamu bagamba nti waliwo bapasitors abali fake, oba oli balina okuddayo ku ssomero bayigirizibwe balekerawo okukola ebyamagero eby'okugeta obugesi. Naye kwegamba bwe tutunuulira ensonga eno, Muhoozi katugezi wano akyogera, e Rwanda kibaddeyo kubanga e Rwanda yo baateekayo amateeka amakakali, baateekayo amateeka amakakali gatate, era Kagame yali amaze okubeera ng'akitegeera nti bapasita bwe batyo bajja ne badda ku ndiga zaabwe ne bakamula akasente. Kati ye n'ateekawo guidelines okubeera nti oba oli abantu be tebagezaako kuba kamula ssente nga beerimbise mu nzikiriza. Yesu maye eddiini si kintu kyangu, omuntu asobola okukuyitiramu n'akunafuya omutima ebyaddala mu ddiini zonna, kebe ya Busiraamu kebe yaki asobola okunafuya omutima. Naye kati mu balokole ate kikyasukka osanga abantu nga baavu, ng'era basaba kubeera nti Mukama abalongoseza embeera, naye ate nga basiba mu kyaki, basula mu kyaki, nga pasita ali awo abakozesa bali mu kuweereza mu kyaki, naye ate nga baavu bazibu, era ekyabaleeta mu kyaki kutereeza mbeera, naye nga tebakola. Kale kwegambye bino bibeera awo, nga akaseera kaafunayo akatono alina kujja kukawayo mu kyaki. Naye nga tunaawo kubeera nga tulaba Muhoozi gy'ayinza okuba ng'akoppa ebyo, e Rwanda eri ewa Ankowe gy'atugamba. Tuddeyo ku musango gwa Pasita Kayanja, nabagamba juuzi nti Kayanja ono okuvaayo n'ayogera ku nsonga za SFC eduumirwa Muhoozi okulumba ewa Babi Kyagulanyi,
kiyinza okubanga kyekireese embeera gy'abadde nga bajja bamukavaringa oba okuziyiza ebintu ebimu okubeera nga bivaayo okwagala okumukangamukko kubanga jjukira nti bali bo mu lipooti yaabwe baagamba nti bwe baamusaba nga ssente ze yali basuubiza nga bagamba nti ye alina connections mu State House era tebalina kye bayinza kumukola oba ne confidence yonna gye yali alina mu biseera ebyo kubanga bapasita Beeki nabategeerako bwe kituuka ku kumubanja ssente oyinza obutamalaako naye era abantu abamu tebaagala kukolera bapasita baagala nnyo kugamba baamanyiira obuweereza ayagala omukolere ng'oli muweereza olina kuba muweereza pasita okumukolera era taba tayagala kuwa ssente kubanga bapasita mbakoleddeko mbamanyi so nga ate bo bafuna ssente empitirivu naye kugamba baamanyiira ebintu eby'obwerere ssente bamanyira kuba wampi kakati embeera eyo eyinza okuba nga esobola okukakasa bali okuba nti yali yabasuubiza akasente naye ate nga takabawa ne batuuka okubeera nga basanguza ebyama byabwe eby'ebisiyaga naye kale eyo tuyinza obutaba na bukakafu nze nga Uganda tutayinza okasiina bukakafu oba yabali ebisiyaga oba tebali ebisiyaga oba balimba nga ye bwagamba nti bafabricatinga obujulizi byonna byonna bye baagize mbu n'owa forensics oli Kanene mbu naye yavuddeyo n'agamba nti ebintu ebiri mu media si bya presentinze eri omulamuzi okay kale naye omusango gwo weeguli ate era nga Pastor Kayanja bangi bazze bamuwaako obujulizi emyaka egiweredde ddala kubanga bagambe wali omukati bakola ki tewabula muliro naye abadde omusango ogwo alina engeri yajja agukola ki agukwasaganyamu ng'olaba tewalinaawo nnyo we gugenda naye era still nze ŋŋamba nti omuntu ow'amaanyi bw'atyo watuukira okubanga omusango ogwo era gutuuka mu kkooti ne gwasanguzibwa bwe gutyo kiba kitegeeza nti nga bw'olaba kanyamunyu tekituufu ya ttooli ne yeebuzaabuza era ne kituuka ekiseera nga balina okumusiba kati ne babeera nga balina kizingira awo bamusibye ebbanga ki kimulezo olwotwogerera kati ekyokutta omuntu kyaggwako dda ekimulezo ekyokutta omuntu kanyamunyu yakkiriza nti yatta omuntu ekimulezo kyakola ki kyaggwako dda kitegeeza influence kubanga ye munewa DNA kati influence newankubadde weeri ya State House n'ebirala byonna SFC yekuuma yekola buli kimu naye era still omusango ne gupenetrate nga neguyingira ekkooti mu buswavu bwagwo mu mbeera ey'obuswavu efaraganako bwetyo omuntu owa high profile okubeera nti kati atuuka okuba nga yeewozaako kiba kitegeeza nti ekintu ekyo kinene wateeka okuba nga waliwo sayidi egezaako okusinga ginne waayo ng'era egisinga naye ng'ate bano ejjinja lye bataddeko erya influence nalyo ddene eya State House minzaani n'egaana okukoonaayo eno ey'abano oba ontegedde bulungi n'egaana okukoonaayo eno kakati ejjinja lino erya influence ya State House nti ono bajja n'ayogera ebirinyiiza ne babanga abalisitulamu katono bwe bati minzaani n'ebanga ekkirira kyotulabye okitegedde oddangamu n'okola kubanga yayogera ate balamu yali wali emabega nga atunula bw'ati baaliyo mu kyaki bonna kakati ekintu ekyo public statement eyo era nga bwe nakutegeezako aliya ku nsonga eno nti eyinza okuba nga yeereetedde Pastor Kayanja obuzibu nkugambye oba yabirya ebisiyaga oba teyabirya nze nga Uganda teyagiseena bukakafu oba bali balimba oba kiki siina bukakafu naye nkugambye nkunyonyodde nti olaba ensonga eyo etuuka mu kkooti ku influence era ey'ejjinja liri erya State House kiba kitegeeza nti wabaawo okubuusabuusa kiringa omuntu nga tamanyi lulimi lwo ne mutuuka okuwoza nga tamanyi lulimi ng'ayogera luboofu nnyo agetanabigete naye ne mutuuka okuwoza n'akusinga okuwoza kiba kitegeeza nti omuntu oyo
bw'aba akusinza okuwoza mu lulimi lwo nga ye ayogera lulimi luli broken nnyo nga n'ebigambo ebimu tabimanyi, aba most likely okubanga ye mutuufu, kuba si kyangu kukonvinsinga abantu mu lulimi lw'otamanyi. Naye bw'aba konvinsinga kiba kitegeeza kituufu, ayinza okuba yayogera amazima. Kakati atalina influence ya jjinja liri erya State House, kiba kitegeeza nti bw'atuukirwa awo muganda wange, kiba kitegeeza nti ojja okwebuuza lwaki. Naye kale bino bwe tubirireetinga n'ebya Muhoozi kati byayogera, kiraga nti waliwo ekitaatambula bulungi, era nze nsuubira okuba nga kyava ku Pastor Robert Kayanja kwogera bigambo ebyo, titukonda emingo okukuba muka Kyagulanyi, tetukkiriziganya mu ebyo, kati ng'alinga abigamba Muhoozi butereevu. Muhoozi kwe kuleeta bino nti kakati abasumba balina okuba nga bali bwe bati, kiba kitegeeza nti n'eddiini yaabwe tebakyagyetaaga, bo basobola okwerangirira bino ebyabalokole nti be bagenda okubalonda, kuba tulabye abalokole bangi kakati bapasita bameruse nga bakyogera kaati nti bo bankyukakyuka. Ekyo nakyo ne kibeeraawo, naye bapasita kati nga Pasita Bujingo, bano bo nga baganzi nnyo mu Pyeruyu. Pasita Bujingo ndowooza yasoma yagenda ewa Pasita Kayiwa n'asoma ne bamutikkira bwe nzijukiranga. Kale kwegamba amateeka gano ag'e Rwanda tukimanyi bulungi nnyo nti Rwanda yateekako amateeka amazibu ennyo, yabateekako strict guidelines okubeera nga baddukanya churches. Bazijjusaganya batya, era nga gavumenti 2018 naye Rwanda etuli wala ebyaddala, era nga bagamba churches zaali zirina okubeera nga ekisooka ebyobulamu, obukuumi bulina okubaawo, era nga n'ebyobulamu babitunulamu, era walina okuba financial reporting standards okusobola okubeera nga operating legally. Kitegeera kakati nga bongereza ku ekyo nga bagamba nti era ba religious leaders balina okubeera nga baholdinga theological training, era nga bawaayo annual reports, buli mwaka balina okuripootinga, balina okubeera nga ne bye nga donations babiwaayo, era nga okufuna donations bazifuna okuva mu licensed banks. Okitegeera, era nga bino byonna kugamba birina okuba nga bitambulira mu mateeka, nti era church yonna efeyiringa okubeera nga meeting standards ezo ba requirements ezo, kitegeeza nti eyo bagenda giweesa fine, bayinza ogiggala, bayinza ogiteekako sanctions endala zonna. E Rwanda Kagame ye nga ye yagamba nti eyo crackdown agidefendinga, kubanga yagamba nti churches bwe zitenge gye zikula buli kaseera oyinza okwesanga nti zisinza amasomero n'amalwaliro, ate nga weesanga nti biri bye bali badde bateekamu enkizo. N'agamba nti ezimu ku faith organizations weesanze nti ziba zibba bantu, yagamba nti azirabanga den of bandits, era okutaasa abantu endiga ng'alina okuteekawo embeera efaanaganako bw'etyo. Era kigambibwa okuba nti evangelical churches eziri mu mutwalo ziggaddwa e Rwanda, non-compliance, eziri eyo mu bikumi n'ebikumi nazo munnange ziri mu kubeera nga zi-inspectingibwa, ezimu ziggaddwa e Rwanda, ziggaddwa. Kati ekintu ekyo munnange kiri awo, naye bagamba nnyini kiba yakola ki, yakiweebuula nti abalokole nabo bakisussa. Tujjukira bapasita bamutanga Kiweeweesi, basabira mu biwempe naye nga ye avuga motoka ya bbeeyi nnyo. Tulabye Bujingo wano Pentagon
naye nga tulabye apartments zazimbye jinga omuntu kyokka Pentagon eri awo ate nga abantu basonda ssente buli kaseera bwe boogerako nga babakira abantu babanja Pentagon. Kale munnange si byangu naye nga kigambibwa okuba nti n'ettaka awo wennyini awo lwaki Pentagon tennazimbwa, kigambibwa okuba nti byayingiramu omuko lwabwe ogwo ambu yagulaagula awo yandibadde onaakola ki si byangu tujja bitegeera.